Bino boyagala okubiwulira oba toyagala. Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa amaanyi gamuwedde. Afubye okuyita miwaatwa gyonna mwabadde ng'ayita okuva emabega. Alwana alabe nga yeekuumirawo. Naye buli muwaatwa gonna guganye omukolera. Ayitidde maje. Naye amagye nga nago galimu enjawukana, galimu abaana n'ebyana. N'ayitira mu byenfuna n'agulirira buli muntu owa buli kika. Era kakati we twogerera. Abantu bagufudde mulimu. Abaagala obubaka ba paalamenti tebaagala genda kukiikirira abantu, wabula baagala kufunayo kye bafunayo oba baluubirira byanfuna mu paalamenti eyo. Byonna byonna bibagibwa ku fulo ya paalamenti tebabibaga olw'okubeera nti bigatta etoffaali ku bantu, wabula babibaga in favor of General Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Ekyo bw'alabye nga kiganye n'aturayingako oludda luli olw'okubeera violent, lwakuba nti babadde akolako violence, bavubye okulaba nti mu buli mbeera yonna bamwanukula n'obukkakkamu. Kiba kya bulabe nnyo nnyini ddala omuntu obutakuwa kye weetaaga naddala mu budde buno ng'okyetaaga. Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa mukadde kano ke tulimu ayagala nnyo bannayuganda tubeere violent kubanga awo waatwetaaga. Ayagala tumujje wano we tumutegeerera amangu nga tuyita mu nkola ey'amateeka, tumuteeke mukadde kali oba mu kanyomero kali nga tuli violent, olwo alyoka atukuba atuule ne mukati akwate ne mu kiwato. Ebyo byonna tubimumye. Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa buli mutendera gwonna ogw'okunyagulula akalulu aguggyeeyo n'alabanga emitendera gyonna leero tegikyamugattako, n'ayanjula enkola ey'ebinkumu oba giyite eya biometric. Enkola ey'ebinkumu leero akulaga lwatu nti yategerera Electoral Commission kubanga ebula ebbanga ttono nnyo kinene nnyo, tubulayo wiiki 9 twolekere mu kalulu. Lwaki wali badde oyanjula enkola empya ey'okulonda ng'ebula wiiki 9 twolekere mu kalulu? Tayawukanyeeko ne mulirwanaawe era munywanyi we ali wano mu ggwanga ery'okumulirwano gye yatwala amafuta gaffe. Oyo yeeyaggalira buli amuvuganya mu makomera. Abamu battiddwa, abalala baawambibwa tebaddangamu kubwako kya mulubaale. Omukyalo oyo ng'ebimu ku bintu ab'eggwanga eryo lye bamuvunaana bagamba mpawo kyabakoledde okuggyako n'ottambula ne konvoyi ennene okwonoona n'okudiibuuda omudidi gwabwe bo ng'ab'eggwanga eryo kye bamuvunaana era kye bamulanga kye bamutenda okubeera nti kyabakoledde. Mu myaka gye yakamalako bukyanga John Pombe Magufuli afa, naye njagala ojjukire nti omukyalo oyo byonna byakola abikoppa kwono owaawano ow'e Uganda. Bagamba mbulira gw'oyita naye yandibanga omukyalo oyo ajjayo reflection oba ekifaananyi ekituufu mu lugero olwo oba enjogera eyo eyambulira gw'oyita naye. Mwami Tibahaburwa afubye tuteeka mu buli ango yonna mwatwetaaga, wallahi ne tugimumma. Lwaki? Bobi Wine yatugamba nti the only way to foil your enemy, engeri ennyangu ey'okufunyaafunya mulabewo bwe butayita mu bukodyo bw'amanye era bwategeera ennyo. Oyinamu kuba kifuula nnenge ku nkola ye gy'abadde ayina ey'emabega. Kyemuva mulaba nga nakyogerako nno ne mbagamba nti only Bobi Wine yekka yafubye okulwanagana ne Mwami Tibahaburwa logically, amukubye technically nga tamukutteeko naye ng'amukubya muggo gwakutte. Nti Mwami Tibahaburwa bw'aleeta eryanyi ly'amagye, Bobi Wine amulaga nti ye ali ku maanyi g'abantu. Mwami Tibahaburwa bw'aleeta eryanyi ly'ebyenfuna n'agaba omudidi, Bobi Wine amulaga nti abantu bamugoberera awatali yadde okubaako yadde olwataano lw'abawadde. Kikalubamu nnyo nnyini ddala okulwanagana oba okuttunka n'omuntu ng'ayina favor, ng'ayina omukwano ogwa ddala ng'ogugwo ogulira mugulirire ne bw'eba nkwana nga mwana muwala gwe muli mu kukompiitingira nga gw'okumpiitinga naye oba gw'ovuganya naye bamwagalira ddala ate nga gwe omukwano gwo gwakugula. Gwe nnyini ogwo omudidi gw'oba otadde mu ono omwana ow'obuwala gwagenda ate okuwa omuvubuka we oba omwami we omwavu bakulaakulana olwo gwe bakuleke ng'okaaba. Yenkola Mwami Tibahaburwa bannayuganda kati gye bali mu kumukubya. Baamwagala ffenna njagala tukyakinoleginge naye omukwano gwe baamuwa n'abawaamu bukyayi. Olwaleero mulaba ebiri mu Buganda. Buganda yayagala Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ne batuuka n'okuwaayo abaana baabwe okufiira mu Luweero Triangle. Baali ba Buganda tebaali bawalala kubanga n'olutalo lwali mu Buganda.
Gwajjo tugamba nti noli privileged kubanga ova mu western part of Uganda. Njagala ojjukire ntulabye ebintu bingi nnyo ebiva mu region eyo nga bikaabya n'okkira ebimu ku biri mu Buganda. Nkuwa ekyokulabirako ekyangu. Buli luguudo lwonna oluva mu kitundu ekyo lukole. Abange, mumbuulira amalwaliro gonna agali mu bitundu ebyo galimu buli bujjanjabi obwa buli kika nga n'eddwaliro erikulemberwa omu kuba kubennye ettama mu NRM ery'ekambuga likutte mu mbinabina. Eddwaliro eryo omukulu akulembera ekitundu ekyo bwe yalwala ye yalina funa chopa okumuflyinga okumuleeta e Kampala afuna obujjanjabi naye nga y'omu kubakubira NRM ettama be babeera wali eri ku marediyo n'amativi nga boogera ebiwanvu n'ebimpi nga batenda gavumenti okuba byekoledde bannayuganda nti byamagero naye nga weewuunye naye kennyini yalemererwa okujjanjabirwa mu ddwaliro erya gavumenti mu kitundu kyakiikirira. Temunnaba kugenda wala. Tutunuulire education. Ebimu ku bitundu ebibonaabona ennyo era ebirina ebyenjigirizo by'ekibogwe ye western part of Uganda. Lwaki ng'ate balonda ba movement buli kadde? Omanyi mwaligambye nti nno kale engeri gye kiri nti balonda aba opposition kye bava batafuna byetaago kye mwafula kati ekyokwekwasa buli kadde lwemubanga mulina bye mummye bannayuganda. Mwalonda bubi kye muva mutafuna kino, mwalonda bubi kye muva mulina oluguudo olubi kye muva temulina ddagala mu malwaliro. Gavumenti n'ereka emirimu gyayo n'egikanyuga ettale neefuna byetandika okwekwatako oba okwewanirira. Omulimi omubi anenya nkumbi ye kati ne mwami Tibabulwa ali ku point enenya bannayuganda okulonda ab'oludda olumuvuganya ng'ekyokuwaayo okunnyonnyola lwaki alemereddwa okubakolera myaka 4 ana gakulemyo yayanira 5. Mubeere bannange babuufu ana gakulemyo okubaako kyokoleramu oyayanira 5 ogenda kukolamu ki? Mu myaka gino gyokka 4 bwe tubanga kakati bapolitician beeyongedde okira baddokita bapolitician omululu gwabwe gulinnye okira ogw'abatica nga tica bwavaayo neyeemulugunya bagamba oyo talina mwoyo gwa ggwanga tali patriotic. Mwagala atendeka abaana bammwe babeere bayivu ng'ababe batuddeka. Abange mwagala abulwa ekyokulya aye atandike kwenyigira mu bubbi bagambe tica gundi ow'egindi baamukutte nga bba okufuna famire y'ekyenaalya. Mubakuumira ku mirimu babanga baana mwaka ku mwaka lunaku ku lunaku nga tebeetaaya naye bwe bacomplaininga ku underpayment yava ne ku low payment yafuuka underpayment nga mugamba mbu tebalina mwoyo gwa ggwanga. Mwabalina omwoyo gw'eggwanga mugaba buwumbi muba politician. Mwabagamba balina omwoyo gw'eggwanga mulemeddwa n'okuteeka eddagala mu malwaliro. Mwabagamba balina omwoyo gw'eggwanga mulemeddwa okukola ekirabwako yadde oluguudo ne lugaana myaka 4 twali badde tutambulira mu makubo ag'ettaka. Abange wano mwami Tibabulwa abantu beeri mambuka baali bamucunya nga bagala abannyonnyole yabagamba ne bwe bateera buli kimu mu malwaliro mugenda kwebaka mu malwaliro obwavu bugenda kudda bukonkone ku miryango gyammwe nga muvuddeyo mu malwaliro ago ne bwe munaatambulira ku luguudo oluddugavu era mugenda kudda ewaka obwavu bubalume. Naye ani alumya abantu bo mambuka obwavu? Ye kennyini kamwa koogera ayogera ebyo. Ye yatte ebbeeyi ya pamba gwe baalimanga n'ajjawo ne cotton marketing board ye yaliwo. Ye yatte ebbeeyi y'emmwanyi nyajjawo coffee marketing board. Yatte ebbeeyi ya tobacco njogera ku taaba abantu bo mambuka gwe baali balima. Kati ng'okeera ku makya ng'otandika otulaga nti gwe abantu okubeera abaavu okyeyagaliramu era oli proud olw'okubeera nti bannayuganda bofuga baavu. Mukabadi ako ye mwami Tibabulwa ali amanyi nti okufugira bannayuganda mu bwavu kigenda kumwanguyira nnyo okubafuga ebbanga. Yeerabira akadde kano ke tulimu nti omwavu ey'ekyayi aba mubi nnyo okira omugagga alina kyafiirwa. Omwavu afiirwa ki? Kikyaba alina ekyo kyaba protectinga. Kati laba omujega bwajja n'eŋŋombo mu protectinga wa gaini. Gaini ki bannayuganda gye bakuuma nga tebagirina? Onaakuuma ky'otalina? Ogenda luwanirira ki ky'otalina? Kati leero engeri gye kiri nti Uganda gye tuyinako obwannannyini nga yo bwe butulinako ye option yokka gye tuyina okulwanirira. Kyekyobugagga kyaffe kyokka kye tulina okulwanirira leero, tewali kirala. Uganda ye nnyaffe, Uganda ye kitaffe. Uganda mwe twava era Uganda mwe tulina okudda.
yagala Gaana Uganda ebaddewo nga tebaliiwo era egenda kubeerawo nga bavuddewo. Kati katumala ovaako mu vidiyo eno njagala tuwulire ebigambo bino. Lwaki ba politician beeyongedde ne baleeta n'omulugube ne bava mu mirimu egyongera y'eggwanga buli omu nga yagala fuuka politician? Kubanga parliament yafuuka akatuuti ak'okubagayininga ebyobugagga. Parliament mwami Tibaaburwa agifudde akatuuti abantu ko bagayiningira wealth yaabwe nti emyaka 5 ngenda kubeera bwenti mbeere bwenti. Katubifune enkomeo. Yagala kubuuza gavumenti eggwanga mulitwala wa? Mwami President Museveni ne banno eggwanga mulitwala wa? Abasajja beereze ebica mu by'obufuzi, abasajja basuddewo ebyobusuubuzi bayingidde byabufuzi. Bizinesi efuna kiralu mu Uganda ya byabufuzi. Mbuuza Minister wa Trade, Minister wa Trade ebyobufuzi naawe bikulidde. Eggwanga mulitwala wa? Mumanye ekiri mu ggwanga oba temukitegeera? Soka weebuuze lwaki abantu balwanira ebyobufuzi? Mu nsi ezikuze tewali mugagga ali mu byobusuubuzi, businessman engeri gy'asobola okulekawo bizinensi ye najja ne yeefukaamirira abantu okumuwa akalulu. Gwe kimanyi nti abantu ababadde basuubula e China, abadde basuubula ludda wa, naali bamenye wano ne saagala kwogera n'abamu mikwano gyaffe basuulawo balaba nga bizinensi ebyobufuzi efuna kiralu. Abantu basinze ebizimbe byabwe babitunze bajje mu byobufuzi. Eggwanga mulitwala ludda wa? Gwe weerabidde nti abantu bonna buli we bayingira ebyobufuzi ne basuula ebyobulimi n'ebyobulunzi n'ebyobusuubuzi nti abo abantu bennyini bagenda kuba mutukwata mutandike ffe tunyigiriza n'akatono ke tulina mukatujjeko nga muvujjirira ab'ebyobufuzi. Kubanga omubaka wa parliament essaawa zino afuna miliyoni eziri wakati wa 40 omwezi nga totaddeeko busakosako komiti allowance mafuta biki ebintu ntubwe bityo kyokka olina n'ez'omuvujjirira ng'olina by'oyagala oyiseewo n'omuwaayo 10. Kale agenda okugattamu nga ebyobufuzi bisinga ebyokusuubula. Naye obadde okimanyi nti mu ggwanga emabegako gye twali ng'omuntu otandika n'okukola ne miliyoni 10 mu ddakiika buddakiika ng'osituse. Lwaki musudde ebyobusuubuzi, ebyobulimi n'ebyobulunzi? Lwaki musudde ebintu ebivaamu ensimbi ne mulowooza okudda mu byobufuzi? Ebyobufuzi bidde bitunyigirize tubuleko ne we tudda. Mukola kiki kino kye musiga mu ggwanga? Kiki kye musiga mu ggwanga? Gw'olaba abantu kwereega bica, oli n'ayogera banyimye kaadi n'atunda ennyumba ya nnyina n'atunda ennyumba ye. Ebyobufuzi bibalya, ebyobufuzi biridde eggwanga. President Museveni abantu abakaddiye nga naawe mwoli lwaki tebaleka abato? Mwe mulowooza average age ey'emyaka 8 bwebanga yeri mu buyinza, abaana abato bo bakola ki? Mwe abaali badde nga muwummudde muli ku country home mwokya bukoko mwokya bubuzi mweyagala bweyagazi omuntu ng'oyina emmwanyizo naye buli kantu akalimu ebyensimbi mukayingiridde mwagala kubba. N'enguudo tezikyakolebwa, amasannyalaze gavaako galinga disco light, buli wantu wonna wafu. Abantu tebakyalina ddagala mu malwaliro n'eddagala lya siriimu lyabula. Omuntu bamuwa eddagala bamuwa empeke za wiiki emu naye nga gyava okujja okulinona ate sente tajja kuzifuna. Abantu bagenda kufanga bwe bakunkumuka. Lwaki eggwanga mulita bwe mutyo buli kintu kyonna ne kiriibwa ebyobufuzi?
Kyovola bandi kati bamala okulonda emyaka 5 abantu ne babeera mu kusika omuguwa mulala emyaka 5 edda twayingiranga sizoni y'ebyobufuzi ng'ebule omwaka mulamba ebyobufuzi ne kati omuntu bamulonda olwaleero nti MP ne batandika omuyeekera mu kitundu mwali gwe tunuulira abantu abadde banoonya kaadi weebuuza akamyufu kayina mugaso ki mwali mukayingiramu nga mukaagazaaki naye sibanenya kubanga muti okujja eno gye tunoonyeze ensimbi wafufululufu omulunzi ali mu mabanja omulimi ali mu mabanja omusuubuzi ali mu mabanja tetwandiganye singa gabanga gakola nti weewoze ssente zizaala naye weewole ssente ate n'otunda bye wakoledda kati abasajja tebasobola ebyo bigumiikiriza badduseeyo bagenze mu byobufuzi ebyobufuzi kati bye bifuna ekiralu kubanga byakibbi gwe weerabidde nti fe okutussa obwavu olowooza ofunamu kubanga wagamba nti omugagga tafugika naye weerabidde nti weetaddeko pulesa kubanga owangula akalulu essaawa zino ne bakulangirira nti gwe chairman wero C5 oba gwe MP wa Buyamba immediately nga bakakulangirira tonnaba nakulayira n'ofuna opponent wansi gwe weebuuze lwaki omuntu n'atandika okuyuwamu ensimbi okumala emyaka 4 ng'ayuwa mu gguli kubeera mu balonzi mbugwe ogenda okudda nga toliiyo ekitegeeza nti ebyobusuubuzi byafa teri musuubuzi ayinza kgenda mu kyalo ne yeefukaamirira abantu n'atandika okwegayirira mu nnonde ebyobufuzi byabeeranga byaba ababeera abeefukaamirira ababeera awo ate nabo butume naye kati omuntu abala bubazi nti nteekamu mmeka nti oteekamu emiliyoni 8 osobola okugyamu akawumbi kamu n'ekitundu kati mu myaka 5 mulinga bammanerenda kawumbi akamu n'ekitundu nti kyokka ofunirako ne zi privileges nga zitya nti nga okuwola okugenderako ebweru mu bwangu okufuna engeri gy'oyingiramu mu ofisi za gavumenti ebyo ebintu byabala naye omusuubuzi eyasuubulanga kasooli we n'agaggawala ebyo tewabimuleeteranga baganda bange mbategeeza tulina omulimu gw'okukola ng'obudde bukyali bwe tutasitukiramu kweterereza ggwanga lyaffe eggwanga lijja tutereza eiza lijja kutwegobera naye nga ffe twalisaanye tulitereeze ng'obudde bukyali bano abasajja abafirika tebakkuta ekyo nkibabuulira tebakkuta obanga Paulo Biya wa myaka 93 ayagala kukwata kisanja kyakumeka ekisanja ekyomunaana aweze emyaka 10 ng'ali mu buyinza gye emyaka 50 nga yafuga mu gundi mu Cameroon kyokka nga ne mu kukuba kampeyini yakubye raaleegi n'alwala bano abasajja baafirika basobola n'okufugisa omulambo Paulo Biya teri amanyi gyali baalangiridde nti awangudde basobola okumulangirira abanansi bwe babivaako nga kati ne baga nti okwekalakasa tukuvuddeko ne bajja ne bakola kabineti bwe bamala okukola kabineti ne bamanya nti tulonze vice president ne bamanya nti vice president ono gwe tulonze asobola okutuddira mu bigere anti-protect the gains kukuuma munyago gwabwe kakati kye bakola nga baga nti Paulo Biya mulwadde bwe bamulangirira yafuna obulwadde ali mu ddwaliro kumbe gwe balangirira nti mulwadde mulambo gwafadda myezi nga 6 emabega nga baguteekako awo nga bakwatakwata ebifaananyi nti guliko oxygeni nga balangirira nti afudde naye nga gwe balangirira nti afudde yafadde emyezi nga 6 emabega kati bamala okulangirira nti afudde babafugisiza omulambo emyezi 6 Electoral Commission erangiridde nga myezi 6 Paulo Biya bano abafirika tebalina nsonyi kugambye yakuba laaleegi taddanga mukulabika olumala nga bagamba etteeka ligamba vice president yaddako nga vice president oli atwala entebe ye naye nga gyatutte omuntu gwe baalangirira yali yafadda abana abafirika bwe tutyaba ebyambulira
bannansi ne tubaako kye twekolera mudde kuggwaawo mujja kukiraba ebyo nno nga tubiwulidde mbadde nina comrade gwe mbadde ngoberera alina ebigambo byayogedde nendaba nga nina okubeera nga nabyo mbigabanako naawe ali eyo atugoberera mulaba emivuyo mwami Tibaaburwa gy'akola kutandikira ku paalamenti ya ggwanga akola ebintu ebitalina mutwe na magulu bye waligambye nti obaddala abikola alina ekigendererwa ekigatta ku ggwanga ne bubyewuunya naawe ne bwabeera mwana muto ng'abiwulira ogoba otya bannamawulire abalina okuyamba okubunya amawulire mu bantu buli omu ategeera ebitambula ekyo nno kyongera kulaga bunafu obuli mu gavumenti eno kyongera kulaga gavumenti eremereddwa yetandika olutalo ne bannamawulire kubanga ekimu kubikuumirawo amawanga nga gakulaakulana ye information delivery okutambula kw'ebifa mu ggwanga eri abantu abo abali mu ggwanga eryo ekimu kubireetedde amawanga gonna okugwa agali ku lukalu lwa Africa kujjako internet ekyokubiri buli lutalo lwonna lwe mulaba olutandikawo oba obwegugunga obutandikawo mu mawanga gatuli okumpi wano n'agali ewala gavudde ku mitimbagano n'amawulire kugibwako kati mwami Tibaaburwa ye era yemu gy'ali mu kkola ayolekera mu katuke kamu ng'abalala ke boolekedde Bobi Wine oteranga nojja bino tetwali birabyeko bino byonna tubirabidde ku mulembe guno omwagulanyi kubanga Bobi Wine amye Yoweri Kaguta Tibaaburwa kyayagala Bobi Wine amye Yoweri Kaguta Tibaaburwa kyayagala omuli effujjo n'ali mumma n'amuwa bukkakkamu amutadde ku nninga nti n'ebyenfuna bye leero tebikyamumala aguliridde buli kabinja okulwanagana ne Kyagulanyi era bukyanga ateekateeka kaluluka n'akalulu kamufuukidde akebbeeyi okira obululu bwonna bwe twali tubadde nabo mu ggwanga taakola effujjo international community emulaba ne bw'anaagamba nti nno olutalo kulwana teryagenda yimirira mabega we ejjo nabawadde akatambi k'omukyala Afande Narration nga nnyonnyola ng'agamba buli aid yonna buli muyambi bwonna obuweebwayo eri Uganda bubaako omutemwa oba omutango libanga bbanja alabika yabadde abyogera ng'ayagala kuba Bobi Wine kwakubanga Bobi Wine agende bweru w'eggwanga ng'ayagala mbu nno bamuyambeko mu kalulu ke tugendamu kabeere free and fair mbwera Bobi Wine alina byayagala okuwaayo eri amawanga ago mu obuyambi bwe mubadde nga mufuna mubadde muwaayo ki military aid eri worth 53 million mu dola Russia gye yabawadde mwawaayo ki obuyambi bwe mubadde muwa China bwe badde bawa mubadde muwangayo ki eggwanga ne mulitunda ne mulimalawo ne mulireka bulere katugende mu katambi kano tufundikire tambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua munonyeko ku namba eweri awo gwe 9 embera moyite tali nungi akulombera eddua embera ejja kubeera ng'ate efuuka maliraadi banywanyi ebyokwogerako bingi naye ngenda kubitemaatema mpola nemekolanga vidiyo mpanvu tugende mu vidiyo eddako kati period eno gye tulimu ya kweducating abantu kunnyonnyola abantu lwaki twagala gavumenti ekyuke ebyobulamu byali badde birungi naye olw'okuba gavumenti eno eddira allocation eya capital w'Abannayuganda kitwale nti revenue atugibwamu capital waffe bamudaivatinga bamuteeka mu bintu ebitagwanidde ng'ate yali badde atuyamba mu ngeri emu oba endala kati ffe tulekeddwawa lwaki batuleka mu bbanga nga tetuyambiddwa ne tubulwa ne we tutandikira Uganda eri mu mikono gyaffe ffe tulina ogirwanirira leero bwe tulemerera twali muntu ajja tuyamba tugende mu katambi kano tufundikire mbaagala nnyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malamusizaako mwenna abagoberezi bange nga bwe nabagamba nti ku mukutu gwaffe guno ogwa TikTok account eno twogera ku nsonga zonna ezikwata ku muntu wa wansi olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 ziri 28 omwezi ogw'ekkumi omwezi ogw'ekkumi n'ogumu mu Novemba ng'ennaku z'omwezi 4 abasuubuzi okwetooloola eggwanga lyonna nga bali wansi wa umbrella yaabwe ebagatta basazeewo okuggalawo amaduuka okwetooloola eggwanga lyonna ng'ensonga ebaggazaawo amaduuka eri ki nti bakooye
okuddukira mu Uganda Revenue Authority nga buli nsonga gye baleeta gye bali Uganda Revenue Authority ebajuliza government na parliament abayise emisolo ate nga nange ekyo ndaba kituufu kubanga URS yeyise emisolo yesisa mu nkola naye olw'okuba kiiso kya mbuzi oluusi tulekererwa omussi ne tutunuulira omubaazi kakati nonge ennaku z'omwezi 4 abasuubuzi bagamba bazze basisinkana mwami Museveni enfunda omulundi ogwasembayo omusisinkana baraising ensonga zaabwe 5 era ne ku mulundi guno ze bazze nazo bwe baraising ensonga ezo 5 mwami Museveni naye ayina ze yeewuunya ng'abadde tazimanyi nga muze yeewuunya emu ku zo kwe kuba nti abasuubuzi babawoozaako omusolo mu kiro n'abuuza ekyo kyayitawa aba URA nga bagamba parliament n'abagamba kumwe abakungu abatudde wano ani yali agenze n'agula olugoye mu kiro ng'amatama ntengo kaakati abasuubuzi bakomyewo n'ensonga ezo 5 lwaki bakomyewo nazo nti mwami Museveni yabasindika ewa mukyala Nabbanja prime minister we bwe batuuka ewa mukyala Nabbanja ne bamwanjulira ensonga zaabwe mwami mukyala Nabbanja nassaawo akakiiko ako kaatuulako aba URA abasuubuzi ne beerondamu ababakulembera batuule ku kakiiko n'abakulu okuva mu gavumenti eya wakati mu office ya prime minister bagende banoonyereze ku basuubuzi bye boogera ebibaluma bituufu era ne bagenda ne banoonyereza bwe banoonyereza ne bakola report ng'eri wamu bwe bamala okukola report ne bagikwasa aba URA bagitwale wa prime minister kati abasuubuzi bagamba report gye twakola mu kunoonyereza eyina abakulu be yalumika ku njuyi zonna mu gavumenti ne mu URA kati bo bagamba nti report yaabwe yatuulirwa abantu be batannategeera ne batagituusa gye yina kutuuka ewa mwami Museveni eyabasindika okubakolako kati bagamba twagala report yaffe gye twakola esomebwe etwalibwe bagiwulirize ensonga ey'okubiri be bantu abajjanga ba investor abagwira ate okufuuka abatembeeyi batambuza engoye mu byalo Kayunga Masaka Luweero ku bumotoka obwo bwe mulaba on top of that engoye ezo tebazikolera wano bazijja bweru mu kampani yaabwe ne balimba nti bazikoleddewa era emabegako abasuubuzi bagenda n'aba UNBS ne balambula amakolero abasuubuzi abayitibwa ba investor gye bagamba gye bazikolera nga kituufu tebakolerayo ngoye ne balyoka bakutakoma ku kutembeeya ne bajja mu maduuka mu Kampala abasuubuzi ge bapangisa bo ne babaguliza ku bbeeyi abasuubuzi gye bafunirako engoye okuva e China okuva e Netherland ne mu nsi yonna gye bazijja kati bagamba bw'oba wajjanga investor ng'ogamba olina factory police dda mu factory yo abasuubuzi bakusangeyo bakuguleko bave mu kutembeeya bave mu maduuka omusolo gwa kiro ng'ogeddeko bagamba omusolo gwa kiro oguli ku t-shirts jumper ne sweater tebagwagala kubanga mu nsi yonna teriwe guli era yemu ku nsonga ze bassa mu report zaabwe gye baanoonyereza nga bagamba mu nsi yonna teri gye basolooza musolo gwa kiro lwaki e Uganda engoye zisoloozebwa mu kiro ate nga tezigulibwa mu kiro kubanga akawunga oba ebijanjaalo bw'ogenda obigula mu kiro era n'ababisuubuza babisuubuliza mu kiro kati awo nno we wali kalumanywera ensonga ey'okusatu be ba landlord abeekwese mu tteeka lya Tenants Act ate nga nalyo tebatutuukiriza etteeka lya Tenants Act ligamba mujja kwongezanga ebitundu 10 so si bitundu 35 kwa 25 nga bannaffe ba landlord abamu bwe bakola mu kibuga Kampala si bonna naye abamu era abo abakikola mu bamanyi abasuubuzi bwe tuli mu busuubuzi mu Kampala kati bagamba government eddemu erongoose etteeka lino erya Tenants Act erambike bulungi abannannyini bizimbe butya bwe balina okwongeza butya bwe balina okukwata abasuubuzi ku nsonga y'amasannyalaze n'ebirala ensonga ey'okuna ebintu eno nno yo bagitadde ku URA specifically
ebintu okulwawo okufuluma ku musolo nga bagamba lwaki ebintu birwawo okufuluma. Mukadde waffe akulira URA Mwami Lujoki John yagoba abakozi bonna abalina experience n'aleeta abapya. Yenga agamba bali banguzi kye tutanze kyesimanyi naye yenga nannyini mulimu ayinza okuba kimanyi naye kye bagamba baba suubuzi sibe bavunanyizibwa okuwandiika abakozi ba URA wabula bagamba abakozi ba URA bongezebweko obungi nti ebintu bwe bituuka mu URA bireme kulwayo kuba buli lwe birwayo babasasuza ssente z'ebintu okusula mu URA ate ne bizinensi zaabwe abasuubuzi zikola ki zifa olw'okulwisibwawo kw'ebintu mu URA nga bagamba oli eyaleeta ebintu bye mu Gwokutaano lwaki atuuka ogw'Ekkumi nga tannabifuna olwo eyabireese mu Desemba ng'agenda bitunda season ya Christmas ye mugenda mukola alibifuna ddi alifuna obudde obubitunda mu Desemba kuba ababireese kutunda season abalala baleeta ebintu nga bakutunda season y'abaana nga badda ku masomero mu January bagamba ebintu birwa nnyo ku URA ensonga eringa ey'okutaano baagala abasuubuzi basaba nga bagamba nti bannaffe baleeta house bill naye house bill eyo bagireeta tebagyetegekedde erimu ebizibu bingi bagamba house bill etunulwemu etya nti omuntu bwe baleeta ebintu bonna wamu ng'oli alina okudikiyalinga katugeze siza nga bamubanja ate ne bakwata ebyabalala kiba kigootaanya emirimu gyabwe egy'abalala bagamba oyo alikiri alina obusobozi ng'aleetedde ebintu mu konteyina bamuwe ebintu bye bamubiiringa omusolo gwe bamuwe biki ebintu bye bagende babikole ki atunde naye gwe bikwata jjumula olw'okuba oli balina siza zaatanadikireyalinga gye mumubanja kireeta obuzibu ne kikootaanya emirimu. Ensonga esembayo ey'omukaaga tax rate eri overrate bagamba bwe weetooloola East Africa Kenya, Tanzania, Burundi, Congo bawa 25 ku 20 lwaki Uganda kiri 35 ekyo nno nakyo kyetaaga okunnyonnyola bagamba nti baabissa mu report naye yatuulirwa kati bagamba katuggale amaduuka ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Ekkumi ffenna tuteeke wansi ebikola kati nze nga omusuubuzi owa wansi peasant ndaba ng'ekyo kitukosa y'ensonga enzigyeyo era ku lunaku lw'omukaaga abasuubuzi abalaba vidiyo yange eno ngenda kukola live ku makya ssaawa 2 abasuubuzi muraizinga ensonga zammwe nja kufuba nnyo okunoonya omu ku ba revenue atunnyonnyola oba Mwami Kalumba omwogezi n'abalala naye ku lw'omukaaga lwa wiiki eno ngenda kukolayo live nga yammwe basuubuzi special guno omwezi tuli mu gwa 10 olw'omukaaga zigenda kuba ennaku z'omwezi mmeka zigenda kuba ennaku z'omwezi mmeka zigenda kuba ennaku z'omwezi ku lw'omukaaga Friday Saturday zigenda kuba zigenda kuba 20 mu mmeka zigenda kuba 25 ku Saturday eya week eno ngenda kukolayo live nga yammwe basuubuzi ku Saturday ya week eno nga 25 mu raising ensonga ezo kino tukikola mu mutima gwa Abaseruganda kuba abasuubuzi luliro ekwakala babuuza lwaki Mwami Museveni osinkana aba boda bono obawo obudde mu week emu emirundi 2 babasuubuzi n'otabawuliriza yes aba boda nabo bakulu naye abasuubuzi lwaki tebawulirizibwa that's where their concern is